mu Uganda isoka tetulina opposition. Tulina ki? Tulina just bazanyi ba Katemba bali ba ssente bakukeka bakozi ba Katemba na bakozi ba ssente. Tetulina opposition. Opposition yero. Mu Uganda tetulina opposition. Nagamba just nga omuntu sekino omuntu yoyo gwebenyizo okugambira nagaba ali aba. Samuel Rubega muka kune mune jeno omuntu be bantu izo ganti yo opposition. Neche tuta structure of opposition. Mu Uganda tetulina opposition. Bonna bazanya Katemba. Structure opposition ezimbi bwete. Nga ono gamba nti kino ekibiina standing kivuganya government. Ebyaddala serious. Mu Uganda tulina kibiina nga kistanding nga kivuganya government. Kyetuyita structure ey'opposition. Temuli kibiina mu Uganda kyosobola kusonga ku ndeke ekibiina kirwanyisa government ya Museveni tekiriimu. Just nti muntu sekinomu yakira ku makya n'otwanoga naye ebyaddala. Ku strategy ya mukaaku ono singa Katonda amuggulira. Omusajja yasobola okubeera yasobola okukola opposition eyaddala. Je n'omuntu ono singa aweebwa obudde yasobola okukola opposition eyaddala. Naye my principle Kyagulanyi tekisoboka. Muwani Dr. Besigye oyo ye kuvadda mpozi atamumanyi Dr. Besigye kuvadda okimanyi siwa structure. Defiance man. Kati n'omugamba akola atya. Kirega talina knowledge ya structure y'opposition. Tetulinamu opposition so agani ne oba buyinza nti bampe enfugemu. Mu Uganda ku opposition temuli omuntu gwosobola kugamba nti ekyo ekibiina kyeyimire tukiwa obuyinza ne kibukwata ne tuba kwegane tutambula bulungi mu ggwanga Uganda. Mu opposition ekibiina tekiriiwo. Era tuba kukola government nga Museveni ngenda LMC eri mu buyinza tulina kuba ne bayita broad based government. Yerwa. Bonna nga ya kintabuli owa DP owe NRM simanyo owa nga si kibiina kimu. Otherwise sawa zino nga wetuli NRM yekyali n'amaanyi okubeerawo. Naye bino ebibiina tewali. Era nasobola okufuga Uganda essaawa zino inasooka kuyingiramu NRM. Lwaki? Kyegambye nti ku opposition njagala buli ekibiina kyasobola oyimirira nakyo. Nti ne waba ayina amaanyi principle nga principles zo enkola y'obukulembeze abulina. Naye bano abalala talina structure esobola kuyimirira naye mu opposition era afugayo ennaku ezi. Jamba afande kusookodde wantulereze eggwanga. Ekinene nnyo ennaku ezo nesooka tumuggyako ntutereze eggwanga liba lyonoonese. Opposition erina kukola etya okufuna structures ezigimala okusobola okwetengerera. Ekisinga mu byonna balina okukkirizibwa kuba nti mwana si kyangu era tekisoboka. Kyokka ate nga kyekyali badde kikolebwa. Boogera twegatte naye bakkirize nti balina okufuna omuntu gwe batunuulira bw'ati. Buli kibiina kigende kireete concept paper yogera ku bumu. Nti singa ebibiina by'opposition twegatta tugoberere kino n'ekino tujja kufunamu kino n'ekino. Bwe bamala obbira nti ebibiina tugeze biri 7 buli kibiina ne kijja ne concept paper batuule mu ezo concept papers omusanvu badizayiningemu concept paper egi. Banaagenda omumala odizayinga concept paper bagenda bamaze n'okufuna n'obusobozi bwa ani akulembera ani vice we ani muwandiisi ani coordinator gwe wadde okimanyi ne mwegatta Mugisha Mutasola aba president. So dam buli kibiina kigende kikole concept paper nti singa twegatta wamu ng'ebibiina ffe tugamba aba CP oba DP tutambulye ku bino n'ebino mu kibiina ekyawamu. Bwe bamala designinga abanuupu abeefudisa aba DP bonna abeebweru bajje basisinkana abo twagala okwegatta. Beegatte bayite mu ezo concept paper buli omu gy'alese bajjemu concept paper egi gye bakkiriziganyizzaako. Naye kyeggali nti si kyangu kiyinza obutasoboka. Bwe bamala ogidesigninga eyo banaagenda ova mu concept paper eyo nga bamaze ogidesigninga nga bamaze n'omumanya structure bw'eyimira ani president ani anaaba vice ani anaaba omuwandiisi ani anaaba ki. Naye nkugamba nti bwe badesigninga concept structure eyo obadde okimanyi Mugisha Mutasobola abeera president waayo. Nekubuuza lwaki lwansonga Mugisha muntu is a serious coordinator. Ebyo byali administration concept paper ejja mulonda bw'eba eyagala. Naye mu evaluation bw'aba asaba emirimu ani president wa ANT anti nedda mwana tugenda otunuulire ate kuba is a national coordinator kweganyina tutayito ndala ne batuula ekibiina ne kigaa nti tujja tulonda akiikirira akwatira ekibiina bendera. Kitegeeza musobola olonda president w'ekibiina nga waali tugeze yamuli ati ne mulondo mwemugaa naye ku vibe gy'alina ate yaba akwatanga presidential candidate. Chairman president w'ekibiina n'asigalawo waali nti ye wa party
si Katalanti ya ino kwata kadi kati ye muntu we yakola kati mune mu structure ne mu bintu bibwa ababikola ye kiri ekisooka wata kyagala nnyo ayagala no coordination tukwataganye tutya program eno giteeka mu nkola tukwagaganye abantu bano okwegatta tukole emirimu nti basoke buli mwalite concept paper eya unity gwengo mutuke mu designing mu concept paper eji mugenda kufuluma nga mutegedde nti okusinza ku concept paper tu developings ono talina vibe etuka ekavalinga northern region ono talina vibe ekavalinga bitundu bya central region then tukoze tutya tinedda ono mwabere president ono abe vice we mugenda ovulanga kati tujja tulakana akatiko katule kalondenga president akwata fulaga akajiga nga bakakkiririzaamu kava mu concept pepe no sinna mwe mukalonda concept pepe kwe mutuka nga muzze ne concept buli kibiina kireesa abantu baakyo baba babiri chairman ne vice oba muhandisi baze secretary general w'ekibiina tugeze ne president w'ekibiina ne bajja babiri ne concept paper mugenda kufulumawo ng'ebibiina omusanvu wali bali abantu 14 ekyo abakiikiridde ekibiina musibe mu concept paper egi era abe 14 nga mukanyiza ebifo tulina obeera n'anasimba kuba president anesimbawo kuba gwe tunalondanga vice yensonga lwaki ekibiina bwe kijja ovuganya mu nsi ezimu bakola alliance ne bagabwa empangula gwe malema ngenda kuba president wagiranze amini wa vice wagiranze gundi gwe mpagi Benny Gantz Israel gundi gwe nkuwagira amini wo mpagi nja kuba prime minister tukole cabinet eyo bwe tukwata tugabane bwe tuti era abantu batero succeedinga kagange eryo inacho subizayo neno wano mutu ne designinga ne mukkiriziganya ti gogendo ba president gojabeera kino gogenda beera prime minister gojaba bweti tuigatte era olina afulumaawo mu meeting ya mujadise concept paper meeting nga kimanyi nti ngenda kuteekawo embeera yonna naye mu government ejja nze ndi prime minister mu government ejja ndi deputy prime minister ate minister wa finance ne bakkiriza buli omu alina area ye naye obuzibu buli obu nga inage tekisoboka abantu beeyagaliza nnyo ebye Uganda ate okweyagaliza basinga kweyagaliza bukulu na sente agala entebe nnene kati ate entebe nnene twalooki nga tumanyi nti atuula mu kinene yatuuka mu kinene nti wemba president w'ekibiina mu nsi ensi nene n'obeera ne president w'eggwanga kumbe onasobola okuba president w'ekibiina ne baleeta omuntu ne basimbawo omuntu waabwe nga president w'ekibiina nga Jacob Zuma bamuganya okwesimbawo e South Africa n'agamba mba muŋŋaanye sifudde eyo kannondo omulala naye nsigadde nkubira ekibiina kyange campaign vibe high era ekibiina kino kifuna seats ennyingi twalako nejja n'omuntu nga president wa FDC exactly kyenagambye wali nti mu byokkayanira nze president nze ayagala kye bayita structure arrangement mu opposition geno muntu ate ng'ekirungi kyekyo nti gavumenti eno bwegwa wabeerawo structure eyimiridde ku opposition yensonga lwaki democrat bwevaako mu Bungereza sorry mu America Republican neekwata kiba kizibu babeera abantu 6 abakyuka be bayita ba liaison officers abakola abajja n'omukulembeze bafuluma abalala ne bayingira kati naye lwaki kisitandinga nti already eno party ebadde ku opposition erina standing structure kati wano tetulina standing structure ku opposition nti ne banaabukwa ne babwa principle era ajja kugenda otunula bwati nga ani gwawo bwa vice president gwe woba olaba ani prime minister we tujja kudde ku broad based government nti anedda njagala omukyalo yonna gundi nabbanja anyambeko mu health njagala nagundi anyambeko mu ate basokole ne tugeza abenaaleemu agende mu DP agende eddamu lyatyo n'abadde akola buli jangu nyambeko ku bwambasada bwa kino era naye ajja amaliza agenze mu government ya broad based naye okukwata obuyinza nti ekibiina kiri kimu ku opposition tekiriiwe kirina structure tebeeriwe tetulina opposition mu Uganda ng'olaba yekka asobola otandika ekintu ekyo Geno muntu ne Samuel Lubega mukaako bwe nalabye baavuma ennaku ezo be bantu abo be basobola otandika structure ye Rastaman yonna gye tuddukidde ate okubeera nga twogera ku bintu abantu no buli we tuteekayo programu zino baba bagyesonga kibola nkulaze ne message nti abantu baŋŋamba Rasta muzze so
kino nno ate era kyensaba abantu baffe abatugoberera kwega ebintu bino bwe tukyogera gwe don't be excited tokyamuukirira nga tutera okuga nti bwowulira abakuba enduulu mu Uganda lingiza emabega w'abakuba enduulu agamba nti sebo oyagala singa principal segerageranya kuba pipa omwana sajja buuno singa principal amulabirako ninga principal omwana ali bibi omanyi buli muntu alina kyali so ekisinga obukulu mu byonna nti bwowulira ebintu bino nga tubyogerako don't be excited sooka ogende okole analysis naawe obitunuulire obyekkalga n'ekyalo lyagambye bw'ati ojala ate n'ebimu abantu babimanyi kuba tugeze ojja genda otula mu comments ng'olyaga mwana kituufu lwasita kyayogedde kiri bwekiti kitegeeza nti bino ebintu ebimu babibuusa maaso neffe tukisongola nga nedda ekibi kyekino banaye kati nkuweya akantu kamu lwakuba ndooza kanajja akasembayo era kubumayiza nako budde olunaku lumu omusajja twagamba twalifuna bitutudde n'embikula kati bakayita enemy unmasked ngenda olulaba nga kagamba mbu Yesu yali muddugavu enemy unmasked mbu omulaba abikuddwa akekikako nkalaga Yesu yali muddugavu kaloge braka history w'abaddugavu kana binagamba kuna akatabo kalaga Yesu yali muddugavu bampakanya ne bankune bajulwa n'okundya ninga sina bujulizi kansirike ekyewunisa poti ne yavudde nagamba Yesu yali muddugavu ate ensi yawuumi kitegeeza ayina eddobozi yayo gwe awulirwa naye atayina ddoboozi ne bw'oyogera amazima bannaye ensi eyinza okutunuulira kyamuli so kati bintu betwogera okwa Fiki Media yajjayo eddoboozi abantu babitunuulire babyekkanye ffe katuyogereko abakola tukole neyanzega abatugoberera mwenna mukola kyamaanyi nnyo ddala twasobodde osabukula programu empya gye bayita Uganda eragawa era olunaku lwakuna eno wiiki tandise ne Honorable Latif Sebaggala mu Mulinde olunaku lugenda kubeera lwakuna agenda kubeerako ate asobole okubeera nga ayanjula ensonga zino tugenda tukesanga buli gwe mutusaba tubayitira naddala mu programu eyo Mukama bankumire mbeere bulungi mweraba Fiki Media.